kapasikalamu kafaako ekitiibwa tunyumya twalawo omusota dayinakita yatusooka mu nnyumba bannange yadduka tonzijukiza wano eno gye tuli gye twakoleranga movies eno gye tuli gye twakoleranga movies ebiseera ebisinga ono bawita Sematimba Sematimba oyina kali akabeera kona Sematimba. Oh yeah. bannange erugerere wana awantu twakwatiranga firimu Sematimba akakubo kano kajjukirako kyo okuva ku bbowa wali paka wano ke kajjukiramu twajjanga twakimangayo ennyama zo gajja kuba ogaleeta ono gye twakoliranga kyokubiri nkajjukiramu kiki bankubirawo bankuba munawolo ekyo kyembadde nzijukira era mbadde manyi kyogera kyogerako yinza obutakyogerako ekyo yinza okukyerabira sisobola kuki ate bajja tutobera kati bali banzitidde wano munawolo actually ojjukira gundi gye wanzireko interview yasooka nenjogera engeri gye bankubamu Hamisi yakuba Hamisi yankuba nakuyuza saati ojjukira Rema bandeete wano emisinde bamuwa ebibye obijjukira bandeete emisinde bannange nesema mukukubaawo bakukuba bya ddala oba just byali bya firimu kuba nalabiri kati omukunkuba twalinamu abali bakyali bapya nga bakayingira bwe bagamba okukuba bo bakubiranga ki ddala bakukuba nojja omusaayi obijjukira bakuba nezijja omusaayi okimanyi bali bantu wanekangulumira mu gundi mu ddwaliro bankuba zegambye namala okumala weeks 2 ng'omutwe gunnuma ye bali bantu bakangumene negumyagumya Director Ahmed Robowa banange ojjukirawo ki wano okuva wali paka wali agwe pikijireke gatofaayo ngate nnyo kukoona atati akukoona ye ate akukoona mugenda laba ggulu obulamu bwe bwonna mujja mu bifo kyogamba tonkoona agamba Rema okuva wali paka wali we twasulanga ojjukirawo kyo okuva ku bbowa wali okuva ku bbowa actually by the way abantu olina balaga bbowa tugenda tugenda tabula fenna bagenda kulaba n'amayumba zino zonna ennyumba twazikozesa Rema soko ojjukire ojjukirawo kyawo okuva wali paka wano kyenzijjukira wano kutugeeza kukima amazzi gurupu A gurupu B gurupu C nga mukeera ku bbobwa n'ebidomola ne mujja ne mufumba obuugi ne mumala ofumba obuugi ani afumba emmere gurupu C kati kankubulire nze kyenkujjukirako kuba wali kubbowa paka wano ono Sematimba olunaku lwe bamukuba Hamisi lwe yamukuba mu firimu jjukira gwe nali mwannyina wa Hamisi wali mwannyina wa Hamisi ani yali ankwana ono yali ankwana atwala Kampala nkulimbe no pasente za muno naye lwaki oli okitegedde katolayo waki nembwaga ojjukira okitegedde nze nzijukira wali muganda w'oyo obijjukidde kati Hamisi akwata ono amatayi amuyuza ekimunyiiza ono atuuka eno ng'esaati njuze abatuukako naawe mbu nojja olumba Hamisi nojja omulumbe bakomyawo gwe emisinde ono bamwita Nansamba fe tumita Harriet Nansamba Harriet ukiki ojjukira wano bannange kyenzijjukira wano bingi ekisooka twajjanga ne tuwummulangako wano eno tuba tugenda ku bbowa kima amazzi awo toyinza butakyogerako tewali atanyumya ku bbowa ne tujja ne tuwummulangako wano eno wabangawo emiyembe twagiryanga nga tulonda emiyembe wano bali twali emiyembe nga babatumye mwanguwe mugenda netutuula mukasiikirize abantu abakulu nabo babanga baana bato ne tusooka ne tutuula nedde ekyalo kyatuyigiriza kyatujjukizanga and by the way kakyogereko ekyalo kyatujjukiza nnyo kino ekyalo okimanyi twabiranga nga tulinga abaana bato nga batutuma mugenda fumba wano mwere wali musiimule wano mukwate obuugi
ate sikujjukira waberanga nyo ng'oyagala emiyembe nkujjukira Harriet ngo asooka anawumusa ekigo ani ejjukira Nabaka nabaka mwamanyi emiyembe nga batutumye mwanguweeyo tugenda mu kamera naye olumu najjaga nekusanga ng'otudde sebo otudde bulungi nnyo nalibanga batatumye mazzi ng'oli ku miyembe ate wabeeranga akawewo akalungi waneno ng'owulira ngakatuuma bananga akawonga kalungi nnyo enyumba bagibona ebizanyiramu naye bakibana bazimbawo we bati nekujjukira ennyumba eno bali tebana bazimbawo we bati naye nga twazanyirawo nedda kanena akabalaza bakateeka teyali bwekyo tewaliwo ne kompawundi bagikyusa twazanyirawo firimu kinnawolovu enawolovu sinawolovu yekka ate kati twazanya firimu kinnawolovu kati ennyimba gye ziri nazo ate omukazi oyo ayina kinawolovu amitani tamanyi nandolavu tukubanja so wajja mu firimu yaffe gye bayita nawolovu because nawolovu eyo girabayi yakola nnyo yatambula kati kyobala n'omuyimbi bwe yayimba oluyimba ne luyimba nelukola tambulanga kinawolovu nandolavu tukubanja sente zaffe so wajja mu firimu naye kwalomatiki abantu bagifuniddemu ebirungi okitegedde omusajja oyo Ahmed Lubowa mukama amuwangaaze ayina omutwe twazanyako firimu gye bayita izita akakomo ekikomo yajja talina script akakomo yajja talina script n'akugamba ng'otiyimirire wali gwezanya waliwo oti gwezanya firimu neggwa mu ddakiika eza oli omusajja alina omutwe wantu yinawo history y'amaanyi y'amaanyi nnyo era sebo yanawolovu twagikolera eno bannange notukulumeze empaka eyasigula ebitooke ekituufu ennyumba eri wali wansi tugenda gibalaga kati natunulidde Mariam eyabadde akola ku security bakuba engoma eŋŋanda n'agenda mu ssabo n'ayingira yayita mu nsiko webale ssebo tuleeta eno kulaga abantu nnyo palala nadduka ekikumi yayita mu nsiko n'agenda mu ssabo nakola natunulidde Mariam jo neŋŋamba nogayono oli yennyini nga yeye ebyo byonna tubirabidde mu firimu ojjuka wayambala egundi wali mukongozi abamukongozi abaki abeera mukongozi mukozi w'omusaba abeera ojjukira tulina okulaga abantu essabo tugenda tuukayo wamwambulula n'omwambulira ddala naye ng'omusajja oyo yebale tulaga kkubo ate n'ekirala si kansuubire kanjogere bwe nti mu Uganda waliwo ekibiina ekisinga romantic ate kiriyo kubanga ate kiriyo bwebanga romantic essaawa zino yeri ku top mwe muba mumanya oyo omusajja yatulaga ekkubo nnyo yatulaga ekkubo kyova olaba era mulisobole kutuleeta eno kati ntalisobola era salambwa ekibanga zeetuddeko tofaayo wenakuviirako senyenga ono mujjukirako golozaki mutunuulidde ningabulire mukyogereko senyengo nababula firimu zituusiza awantu wano wenyini wano okimanyi nti wayita wansi ng'olinga omusota ojjukira kati nno olwo jjukira bankubyekubye amisi nga nkubye abaadduka omutolokeko banange gwokimanyi nayita wano naye okimanyi nti no firimu ebintu ebibeeramu ebisinga biba bituufu antu kyebatamanyi especially bina Uganda teba editinga tebakola n'ogamanyi olwekyo baki mu kamera yekikola naye nga kyaddala abantu kyebatasobola kutimba senyenge yamuyuza mpira nfunye ne gundi naye nga mu bidi kyogogo baali bayuza bamuyuza ne bamuwa ebiryo gwokimanyi nzijjukidde awantu wano wenyini we nayita weewo mbunno wedduka mbwera neggwe mulimu karakita ezimu nga karakita ezo ebale nnyo nga yo mu bulamu bwo woddamu n'olaba firimu eyo kati nze karakita gye batanyongera okuba omusota ate nga gwa ddala webale gwali ojuga salambwa gwe nga gwa ddala naye obuvumu wabujjawa ate bwakaaba naye tasirika naye dayirekita ayina engeri
yagana ogamba kati twali tuli anti abayo teyamanya joka twali eri mu bisiko okimanyi nti gwe wasiga ndali tewe nakutiira ate director tiyagamba kote kati teyabiga yagamba yasigala tugenda maaso yagamba okimanyi wagwa omusota wakwato bannange kino kakigamba abantu ebyaddala no kino sikirabangako nali sikyalina kyakukola sema nga ndaba nze nnyinza okutaasa nga sikyalina kyakukola mubaamu embeera ekujjulira naye singa gwakubojja oli ogenda awansingako gwali gusoboka naye kumusana ejjukira gwali musana musana omusota nongwa omusota mu bulago waliwo awantu woyita n'ogamba ddala nzaawo awo nze nayitawo kati nze olunaku ekintu wandaga by the way ntera okulaba firimu oli najja nagwa omusota mugundi mu bulago kino kyava mu firimu nakutya nze noona mufaako nange era omusajja akwagala nange bane ngenda mugamba kati nze ng'olaba yakuba omusota ebiseera ebyo nakuyinamu kakuli neŋŋamba kafa geza nekafa onagwa ate nze tekandi kubanga awo omanyi oyo ye mukazi andeka gwensobola obidde omusota mugundi olonze ndeka nawereka twalina Medi bali bamuyita erinnya lyeddala musinguzi Medi rest in peace yafa bowa yingi bambi Medi yeyali ku sound by then Bobiki yeyali kamera tayali yekka kwaliko Bobiki twalinako Faizo twalina abakamera bane main gundi yali Bobiki then Medi musinguzi naye ate waŋŋamba mwagenda okuzimba Medi ng'amanya sibeeri yali Medi yali yani tola nalabanga Medi yali innocent wenodda mu Bible tunadda kakati abadde mupya kakati bannange bowa gye tubadde twogerako kuva eri yeri ebijukizo byaffe eyo bowa nga mukeera ku makya ssaawa 12 sokujje ku bowa ngende ku bowa no bowa sola gyerabira mu nga bulamu musunda amazzi 11 rema 11 anti nga mulina naye amasigo saali nnyo ku bowa sema wadojinga ng'emirimu gya director era Mr. Lubowa sema andi ze bangamba bokiba amazzi anti abayo kwata wano nsundemu leka ndejjukanye bwe nayinanga kati zobusi bwe nayinanga nze nali simanyi nnyo byantu byakubonaabona amazzi tegali mukujja gasiwegayisa balagayika kyokka naba bwe nyeri wagasundanga ne bannange enseebo muli nali sinagwa ate ava Dubai kakati twalina Nahia yali mu gurupu yaffe kati pasta Nahia tukikola Nahia kati musumba ate gasooka mu busamize maswali nakuba okumanya Nahia esooka natunda eddagala simanyi erigezo eganda erireeta simanyi amawoota ganda yeriva ngenda okuwulira nga alina eddagala erigeza sausage kati musawo kati pasta atambula ne Bible abuulira enjiri n'otajja mulimba nammwe tumina musodereza church kati sema naye ni kyaki abuulira gwa Nahia twalinga ne Nahia oli pasta Nahia era agenda kwetta yagenda n'agwa mu laavu kati nga tujjeko kino ekya bowa olese Nahia nzijjukire kangulu era mugundi tondeetedde okwogera ebigabo bye bireke nego kitagambwako okimanyi nti bowa eno yabyavuye kumanya Florence Nampijja ojjukira yajjanga kakyali kana kato okajjukira nga kajjukira bambi kamama kakatu kali mu vacation ya S6 siwe kyali kakajja ne kajja ne kakima amazzi naye nga nako bidongo nga bikalema nga kagamba oba ne wamwetikirako enkujjukira wamuyambangako naye ate tolina amaanyi naye oli mu Olukiga olabika oli mu kigo banzaala bwendi mwe Nahia ngenda kwetta bannange twatuuza meeting kukupa kale kyokubiri nzijjukira weyajja wano ku bowa yatuuza abaana batuma abaana amazzi yatuuza abaana wano bonabona abaza okutuma amazzi gwe ojjukira Namusisi eyazanyanga Namusisi gundi Sofia namwanje Sophie Cho eyatambulanga ne support ojjukira twakwatanga lino ne wano kwenyini ku bowa ne ku bowa kwenyini nyini nga Sabo ye yali omu
tubakulira bowa buli wojja nagikwateka mu kwana akwata nagamba kakati bakubajja kempi anajjukira jjaki na romance oyo hivyo ni Jackie Hess bamuwa olumuwogeza yani mukago bakyali mukago yanti ye bawe mwogeza yali bawe anti bakola embaga mawuno nga mwogeza ye bawe na romance bannange bambi embaga amaka gagali webale mwogeza muyakola omukolo gafenyeke kati gafenyeke kitegeeza omukolo mawuno gafenyeke era tuli ku kamera we tulina Rema nali banange gwe omukolo ogwasula ebitooke gwali musibu ogwo keki yaliko tekwali bugatti waliko keki yiba nasokole ojoke ebitooke je bampisa mu bitooke awo obijukira malenzi je bitewali wawoli bakosa mosquito net eri ennyumba ekyaliwo bambi kikyaliwo ojoke bankubira wali mukunkuba nenzirukawo nempita wali obijukira yakulinako ekiruyi ati amise nali naye no namisi sebo waliwo bamukuba nazirika yafanadde engulu simanyi oba yesini njijukira kakati bamukuba nafa waliwo omulala nokimanyi tumemye okusaaga ebyaddala bamuyitani jamanda onzijukiza bwe yakasukanga bwati omukono ne gugenda neba nezitwaye mu firimu eno bannange okimanyi zijukisa amisi ebyadde amisi yazirika yabamukuba nafa nazuku si oyo feneko yali okimanyi kino basigalanga director abakatinze akola kati oyo feneko yali nero nesobola kwerabira emigo era bane abaana abakatandika okuzanya kale sawa zino besiimye tetwabonaabona banange ffe twabona tebalina because ffe twazanyanga basebo ne banyabo ffe twazanyanga na all of these film and zona ze mwalabako ze twatandika twazanyanga ebyaddala bwe kuba kwekuba sibina bya editing simanyi sokola anga tubibya kusalamu oyina okugwa okimanyi twazanyanga nga omuntu owomuyinaka akakuku omusabulira ddala awoga bakanifunye chance kamusabule nebannange kanzireyookebabega wali eryewaka mujjukira olunaku twakola meeting omanyi bulweggo twakolanga zi meeting twabanga abali mu camp fire tunywera obuugi bwaffe mukapasikala mukafaako ekitiibwa tunyumya twalaba omusota director yatusooka mu nyumba bannange yadduka tonzijukiza yali atwagala nnyo naye kolo yatuvaako director yadduka ekikulu omanyi kyasesa yatugalira wabweru banange ebyadda yatuga kyokka nga yerinda waffe yaggalawo nagamba kofe bannange naye gwe akaata muveewo kofe ate tuveewo tuveewo yasooka ogulaba nate natugalira ebweru gulaba n'atuddukako jangu njoga ku kisaaliita ate ngenda mwogerako ebituufu ngenda mwogerako ebituufu tugende negwe kisaaliita ojuka kisaaliita kyeyatukola kisaaliita tonyongera kisaaliita sema mubyoyogera kisaaliita tomunyongera kisaaliita kisaaliita so kasabamu wagundi y'obuugi nga yakulira obuugi natulumyagamba mujja kunywa olina empisa ng'ategera kamere waliwo nafuna omanyize firimu zino nzifunyemu ebirungi nzaliddemu abaana kati waliwo nabeerera olungi kisaaliita ng'asooka kumbegerako ono yabaaja ate namaliriza mirimu gye gwere amagendo yere wali eri owatewana tukula tetujula kisaaliita asooka n'akuwembejja nga gosooka okufuna obuugi kisaaliita amaliriza geruka nga abasajja bino ebintu byemugamba mbuno mbu omwana bw'omwogerako mbu simanya yavudde ewaka nga teyasiibudde mbu omwana ng'alwala omwana wa Jane Peace Nabakka yalwala nakubira bbawe essimu nga tuli awo ewamuzaala n'agamba walowoozezzaako waaki kati omwana mulwadde yasize bubi konziraba
mujukira muyinge yonna bakamusoke mumulekere bya bulijjo abasajja balina eddagala lye bakola ggwengwa mugendo tambula ng'olina omwana jukira ebiseera ebisinga tubeera mu firimu zino abasajja baffe tebaagala yamugamba abakazi bammwe tebaagala yamala n'amugamba wakoze kyaki namala n'amugamba mumpe ku ssimu njogere naye ninga omwana wa myezi ebiri namuteeka essimu ku kutu dadi tolwala bw'onoolwala mami mbukati ne bamugjayo nebasaako ebiseera ebyo nze omanyi okimanyi nti omukyala yankyayira mu firimu eyo nyininyini mujjukira yankyawa bakubulokingirawo naye sema ebyo ebiseera abawuulu nga mwali bayitirivu kati neteeka okubeera omuwuulu abaagi banga twali bangi naye nze bannange bannayuganda nze ne bantera wali omusajja ne banterawo ne firimu mukwano ogyebali olinga nze nze firimu tuli tuti mukwano nze n'omusajja tuli tuti ate nze nange ku firimu nti omukyala omusajja ne firimu byonna nabigasa ate nembisobola husband akitegeera niwe bikoloosi bongo bwokka bongo bwokka wekwata firimu kategedde omusajja wo akugana bw'osirike totandika kulimbalimba ngenze mu firimu ate ng'ogenze mu bbaala omusajja yangamba mbugenza kulaba bupiira nze ku mupiira naawe nondako mupiira naye nsirika nange luba luli olwo nange luba lwali luli olwo namugamba nze ne firimu ne ku musajja nze n'omusajja tuli tuti nze ne firimu ekindeso okimanyi ku mwanyi nazaliyeti nabayo aleti kyewayinanga asajja bakwananga naye nga kwegera musajja wo ekyo kyokyakyogere mu kamera abasajja aliyeti yakolanga bwati mulirisa wagwa mulaavu atama sikugwa mulaavu wamanyi kiro kakyogere kino ebiseera bye twakwatiranga mu firimu ezo bannanga aromatike obudde wala wallayi webafunye kafune kubanga Asumani okimanyi yakwatanga reflector mu ngalo ebyakakati byamatala bya kizungu reflector tezikyaliyo reflector ng'akwata ng'ate kano babikuluto Asumani bati alina olubuto nga lunene werutyo oba akayumba kafe tutambula notugenda akayumba kafe waneno nzijukirawo ojjukirawo kyawa waneno sige maka ga mama Nalongo ne Sulaiti mulimira eyo gennyini mama Kabugo mukinnawolovu munnawolovu gano ge gaali amaka tokwata ebyokunywa gano ge gaali amaka kaakati nga maama yafuga omwana we gali amalaalo alina okwagala omukazi nga ye yamufunidde gali amalaalo ate nno yazaala omwana nga benkana oli yazaala mukama we ennyumba eno Kabugo nga tagambwako n'olowooza nti noba ani azaala ani Kabugo yali afuuse akanyama mu linnyo ate ani akuba tonkubira ndi bize so agamba mama Kabugo ng'alemedde ewaabwe naye nga lwaki okimanyi ekyalinamu aromatiki bannange tujja kudda era tuddemu tuzannyingi aromatiki ekyalo ennyumba zikyaliyo ze twazanyiramu bulungi ebijjukizo bya biri aromatiki eri ennyumba nayo amaka gaffe mwe twazanyira amakungula gali eno oba gali wali si gali bali balundira ente ziziri wali nedda mukyala waliwo twakabiranga amaziga amayitirivu nene lumansi twakiriranga eno twaddanga wali eri